Kyagulanyi Center mu Robert Bob won His Excellence ate olunaku olwaleero gyali eyo mu mawanga g'abajungute asobodde okusinkanako ku balwanyizi b'eddembe abali erudda eyo n'aba European Union era mu mulaba emabega waawo waliwo looya waffe omulungi yatuyambako otwala omusango gwaffe mu ICC ndowooza embeera ogiraba oyo His Excellence Kyagulanyi Center mu Robert Bob won ne Ssaabalwanyi waffe SG David Luis Rubongoya bo batuuse dda obukofiira bwalumye dda kale bali smart nnyo era nga His Excellence Kyagulanyi Center mu Robert Bob won muyimiriza omugamba yagenze Masali yagenze Mbibye mukwano gwange tukujjukiza nti ono yagenze kulwanirira ggwanga tulowooza nti alina ekyo kye yagenzeeko oba nti yagenze kwesanyusa bye yagenze kulabanga embeera ya Munnayuganda yenna ekyuka era zino ensonga z'amakulu nnyo ffe tumwebaza akadde ke yeewaddeyo okulaba nga ate agenda maaso n'okutulwanirira era n'okulaba nga Uganda yaffe esigala ng'otambula. Tulina Kyagulanyi Center mu Robert Bob won baganda baffe mikwano gyaffe era obubaka bwagenda otuleetera ffenna tujja kuba tubulaba ate tusuubira nti bugenda kuba bubaka bulungi, bubaka bwa buwanguzi, bubaka bwa ssanyu, bubaka bwa kweyagala. Teri agambayo. This is Uganda for Ugandans era ffenna tulina okuginyumirwa kyenkanyi n'okugyeyagalira mu kyenkanyi. Gwe muganda wange, gwe mukwano gwange aliyo ng'olowooza bino bya just tebiriiko mbu bya just tuli ku nsonga za ggwanga era nga tutunuulidde nnyo tulwanidde tutya Uganda yaffe okubaako ekyenjawulo okukyuka n'okwekamulako bano bayoseete buhabulwa abajja okwonoona, abajja okutulugunya, abajja okusaanyaawo, abajja okukola ebyabwe bibajjirako, abajja ne missions endala ezikontana n'ez'Abannayuganda oba n'okutwala Uganda yaffe maaso. Tutunuulidde nnyo tuyiseewo tutya, tutunudde nnyo tugenda kukola tutya okulaba nga twenunula, okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye twetuusaako. Naye nga His Excellence Kyagulanyi Center mu Robert Bob won akulembedde olutabaalo luno tewali kigenda gaana era buli kimu kigenda kuba nga bwe twakibala. Gwe mukwano gwange, gwe muganda wange alowooza nti bino bya just gw'omanyi naawe kubanga tunnyonnyodde buli nti era buli muntu akitegedde. Kyagulanyi Center mu Robert Bob won kyakulembeza tewali kikitatuukira. Tubyenyumiririzaamu era twagala nnyo okubeera nga bo. Ebiseera ebisinga abantu bano tutera bayita ba role model baffe. Ng'omuntu yatuuka nga mu butuufu gyali muli ogamba singa nfunako ekitundu kyekyo kyali oba naawe watuuse n'embeera nga ntuuka halfway nja kuba mmaze. Ffenna tukimanyi nti ebiruubirirwa byaffe bijja nnyo amaanyi ku bantu abatuuse eyo gye twagala okugenda. Kye tutamanyi abasinga nti okwegomba nnyo abantu oluusi kuvaamu okukwatibwa effutwa, okwegomba ennyo kuvaamu envi. Nti oyinza okubeeraawo ne weegomba omuntu ate n'otuuka ekiseera n'omukyawa bukyayi muli mu mutima ng'olowooza nti byalina ne byali gwalina obbibeera ne weerabira nti olugendo lwo lulwo gwe ng'omuntu nti era naye yatambula olugendo lwe naye yatuuka nga tonatuuka. Bwe tuba nga twegomba abantu twegenderezenga nnyo mu kubaagala ennyo n'okubeegomba ennyo tuleme bakyawa bukyayi n'okubafunako effutwa. Effutwa kintu kibi nnyo, kiziba amaaso ne kiremesa omuntu alina okutambula olugendo lwe nga bw'alina oddutambulirako, sipiidi gy'alina oddutambulirako n'okulumalako amangu. Kuba obudde obusinga bumala ng'atunuulira bali abalala bye bakola ate mu kifo ky'okugyamu amaanyi mu ebyo by'abatunuulidde afunamu bufunyi busungu n'abanyiigira ate n'abakyawa. Ate mu lugendo lw'obulamu buno
njagala okwewuunyisa nti oyinza okuba alina abantu b'otambula nabo ne bakuleka mu kkubo ne bakusookayo gy'oyagala okulaga bo ne bakusookayo. Kati omuntu bw'atyo gw'obadde otambula naye bw'atuuka nga tonatuuka, bw'oba teweegendereza oyinza omukyawa obukyayi mu kifo ky'okumuggyako amagezi n'otegeera gw'otuuseeyo otya wadde yakusookayo. So mu bye tukola byonna twegendereze obutafuna ffutwa ku bantu abantu be twandibadde tuggyako ekyokuyiga n'okufuna motivation okutambuza olugendo lwaffe ng'abantu okutuuka awo already we batuuse n'okusobola obbasingako. So wegendereza oleme kubanga gwe akyawa abantu abakusingako, naye obeere gwe abayigirako n'abafunako amagezi osobole okutambula olugendo olulwo otuukeyo gye bali n'okubayita. Okwegomba ennyo kyali oba naawe watuuse n'embeera nga ntuuka halfway nja kuba mmaze. Ffenna tukimanyi nti ebiruubirirwa byaffe bijja nnyo amaanyi ku bantu abatuuseeyo gye twagala okugenda. Kye tutamanyi abasinga nti okwegomba nnyo abantu oluusi kuvaamu okukwatibwa effutwa, okwegomba ennyo kuvaamu envi. Nti oyinza okubeera awo ne weegomba omuntu ate n'otuuka ekiseera n'omukyawa bukyayi, muli mu mutima ng'olowooza nti byalina ne byali gwalina obbibeera, ne weerabira nti olugendo lwo lulwo gwe ng'omuntu, nti era naye yatambula olugendo lwe, naye yatuuka nga tonatuuka. Bwe tuba nga twegomba abantu twegenderezenga nnyo mu kubaagala ennyo n'okubeegomba ennyo, tuleme bakyawa bukyayi n'okubafunako effutwa. Effutwa kintu kibi nnyo, kiziba amaaso ne kiremesa omuntu alina okutambula olugendo lwe nga bw'alina oddutambulirako, sipiidi gy'alina oddutambulirako n'okulumalako amangu. Kuba obudde obusinga abumala ng'atunuulira bali abalala bye bakola, ate mu kifo ky'okuggyamu amaanyi mu ebyo by'abatunuulidde afunamu bufunyi busungu n'abanyiigira ate n'abakyawa. Ate mu lugendo lw'obulamu buno njagala okwewuunyisa nti oyinza okuba alina abantu b'otambula nabo ne bakuleka mu kkubo ne bakusookayo gy'oyagala okulaga bo ne bakusookayo. Kati omuntu bw'atyo gw'obadde otambula naye bw'atuuka nga tonatuuka, bw'oba teweegendereza oyinza omukyawa obukyayi mu kifo ky'okumuggyako amagezi n'otegeera gw'otuuseeyo otya wadde yakusookayo. So mu bye tukola byonna twegendereze obutafuna ffutwa ku bantu abantu be twandibadde tuggyako ekyokuyiga n'okufuna motivation okutambuza olugendo lwaffe ng'abantu okutuuka awo already we batuuse n'okusobola obbasingako. So wegendereza oleme kubanga gwe akyawa abantu abakusingako, naye obeere gwe abayigirako n'abafunako amagezi osobole okutambula olugendo olulwo otuukeyo gye bali n'okubayitako bayiteko. Mukimanyi nti alien skin anatera ogwa eddalu, pressure zigenda musuula eddalu.
oyo mwana mulinde ekyo kikoboyi mugenda kiraba nga kirepinze embizi olw'okwagala okukola amawulire. Oyo dogo olw'okwagala okukola amawulire agenda kukwata embizi oyo ali emisikini. Namulabye wano ettololo. Nchiwa Tusiimye nnyo obubaka obulungi Mami Baby Tungo Kyagulanyi bannayuganda naddala abawala abato. Obubaka buno bulungi nnyo era twanditudde ne tubuwuliriza ne tubulowoozaako ne tulaba tutya Uganda yaffe mu maaso era tutambudde tutya okulaba nga tutuuka ku buwanguzi obw'eggwanga lyaffe. So baganda baffe, mikwano gyaffe, weewaawo okusoomoozebwa kungi naye tusigale nga tuli bagumu, tusigale nga tuli b'amaanyi, tumanye nti Uganda ekyalina time ekyatambula era Uganda ekyalina okulwanira ennyo okulaba nga tweggyako basajja abajja ne missoni ezaabwe ez'okwonoona, ez'okusaanyaawo n'ez'okutulugunya n'ez'okutta, kubanga byo bye bakoze bingi nnyo. Ebimu tetwagala na biyisa mu kamwa naye nga tusuubira nti tugenda tambula era tugenda kutuuka ku mbeera ey'obuwanguzi.